Yes, Fadi TV yujimbaniza akade kano. Nakubasa musubscribing ate munyigene kade. Fadi TV yujimbana mali agabaga tambula agabasitebo agabaga trendinga mbana byo bunako lucha ku nsikuno. Nwesunga kwatina kusubscribing ngenda kusubscribing bambi ate nyigene kade. Turning on the notification bell ojja kufuna notification buli video gye nabataddeyo wano ku Fadi TV yujimba tumideko mwe nabali kata Saudi Arabia, Jordan, Bahrain, akosani mu ggwanga lya Oman, UAE, abawangalya mu ggwanga ery'abasajja abawalabu mbatumidde kirambe bazambagamba nti bambi mwe bali okubanga mujje kumirako abali Canada, abali mu ggwanga lya New Zealand, mu ggwanga lya Poland, mu ggwanga lya India. Comments nzaba era mbagamba nti mwe bali okubanga mugifollowinga n'okubanga mugikirira kubagita Fadi TV UG. Rape yalaze mama olunaku olugujika rape olunaku oluggulo agabadde mazaalibwa ge olunaku oluggulo ng'ennaku z'omwezi amakumi ennaku z'omwezi 30 omwezi ogwa November kumba gwe mwezi bamuzaalira ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwa November yadde aweza emyaka 30. Rape yalaze ebifaananyi bya mama we naye nga social media endowoozi bangi balumbye nnyina nga bagamba nti mama we ng'afaana bubi bulala. Rape yataddeyo posti zino ku Facebook page n'alabula ba social media bonna obutawalampa nnyina yabalabuliddewo bwe yataddeyo ebifaananyi ku article ebigambo bye yatadde ku bifaananyi yagambye bannaye temulumba maama wange. Abantu b'oku intaneti ba social media endowoozi temulumba maama wange ye title gye yakozesezza ku azipostingayo ku Facebook page naye zaabali teziri busa. Ne bagamba ba social media endowoozi abasinga mu comment section ku posti eyo gye yakoze Rape abagamba nti bo tajja baga nakwogera kwe kibateekidde kwogera bo baliwo kwogera kituufu bagamba baliwo kwogera amazima era bakakanye ku nnyina ne bamukola ki ne batandika okubanga bagamba nti maama we yaweddeko nnyo. Abasinga bangi bavudde nga bagamba Rape afaaje okutugana naffe okwogera ku nnyina. Ba social media endowoozi mu comment section nga basinga bagamba ne bavudde nga bamulumba bamuvuma bagamba biki maama we akaddiye nnyo alabika bubi biki nga wamanyi na mu internet ku social media manya ddako mu kutu gwa Facebook babaana abawesimanyi kumanya bo bali bo tobanyumiza ku Facebook we baba yansukkako bavudde nga bagamba Rape tulina kutusalirawo kye tulina kwogera nakye tulina kwogera kuba ekisooka essimu zaffe buli omu aba n'essimu eyiye era mu comment section bamulumbye. Mu comment section wali ku Facebook page ye ba social media endowoozi nga bamugamba kyalina kubasalira ku kye balina kwogera naki kye balina kwogera kye batalina kwogera n'ekyo kye balina okwogera. Bavudde nga bamukola ki bamugamba ku nsonga eyo mukyala Bindeba Precious Remy mukyala Bindeba Rape olunaku olw'eggulu ndowooza olengera nnyina buuyo nnyina bamuvuluza abaana ku Facebook bamuvuzi ne bambi maama asigala maama. Rape agume bugumi ku social media tusobola kulemesa muntu kwogera kikyalina kwogera ku social media tusobola kumulemesa olaba teekayo baana bato nabatandika okuvuma ng'engeri gye bavumamu omwana wa Gulesikaani kati olwaba bagadde kulumba maama oguluza kiki tusobola balemesa. Ekisooka tusobola kumonitalinga buli essimu ya muntu ogende omukwate ng'omugyewa ye yo nabavuma onaakomawo bali pulayinga mu comment section tusobola kubamalayo ensonga nti bangi jukira abasinga bakyamwinako akakuku abasinga bali tebamwagaliza Rape kubanga afumbiriganwa nani ne mwami Bindeba abasinga tekyabasanyusa Rape era abasinga bakyateesa akakuku ako bakyamuterekedde akakuku ako ensonga lwaki abasinga bakyamwinako nnyo obusungu ku mukutu gwa Facebook naye nga balumbye nnyina. Rape abudde nga agamba nti no talina kyajja kukola kulemesa abo bonna kwogera ye kati yabavaako yabalekera Katonda kubagamba nsigwe okusobola kubanga bamuyisaamu amaaso basooka kuyisaamu maaso baawe mukyala mwami Bindeba gwe basooka okubanga bayisaamu amaaso kati saawa zino bazze ku maama we. Rape yakoze ki yalabuddwa agamba nti abo yabamanyira ba social media endowoozi ensonga nti sigwe gusoso kubanga bamwatakinga n'okubanga bamutyobola n'okubanga bamudisrespectinga n'okubanga bamuyisaamu amaaso kuba nti abenjawulo baayagala basooka ku bbaawe
nga bamuisaamu amaaso kati saawa zino bali ku nyina juka singo kose ba social media endos nga balumba mama wa rape ne wano olunaku lwa bamaama rape era alaga ebifaananyi bya maama bangi abalaga ebifaananyi bya maama baabwe ba David Lutalo babalaga ba Juliana Kanyomoozi bakalonanto ngo balaga ba maama baabwe era rape maama ono era bamuisaamu amaaso ba social media endos ku mukolo gwa Facebook era kugamba rape agamba tanange janza ba controllingamu yabavaako yabalekera Katonda naye nga bo bagamba bo talina kubalemesa kiki bakola ki tebalina kwogerako na kiki bakola ki tebalina kwogerako abasinga basinzidde ku statement yakoze ku mukulu gwa Facebook ng'agamba nti bannange mpostinze mama wange ne bannange temugeze ne mubako kyemwogera ku maama wange mumwesonyiwe nabavaako mwesonyiwe maama wange abasinga adde nga batankudde era batandikiddawo batandika okubanga bawalampanya n'okubanga bamuvuma nti akaddiye nnyo no alabika bubi nga wamanyi ku social media bannange naye nga rape ekyemugamba kiri kimu kyokka kwesonyiwa social media kyekyokka ajja kuba sokolaka nga bakontrolinga kijja kuba kisobola okolaka nga kimuyambako okubanga abeekutulako nkasitana asirika bajja tukesa bakole ki bamuveeko naye ate buli bwabalumba n'abaddamu abanga ate abasiikudde abanga batankudde ku mikutu egya social media musubscribing bagita Fahad TV comment section weri abaka bontera mu comment section ate sigale nga following musubscribing ate munyigende kade bye bulungi mwera